we were under house arrest, which he had escaped. So you were on the run? Yes. Yeah, I was on the run from the military. Yeah. It was interesting because she had actually succeeded in also getting out of home, and she had found me in my hiding place. So when the news was broken to us, we screamed, forgetting that we were in hiding, and we are glad we were not caught. Then, of course, it was a mixture of emotions, tears, and tears of joy. But again, interestingly, and that's the power of film, that very day after the announcement, the military withdrew from our house. Well, that's what I was going to ask you. What is the impact of something like an Oscar nomination on your fight, on your struggle? Well, first, it was an opportunity, a big opportunity for us to invite the world into our struggle in Uganda, since everything in Uganda, all information is tightly controlled. I have some scary but some expected news that I'd like to share with you today. And I also wanted to talk about the case that has been filed by presidential candidate Kasivante. Apparently he is claiming that the electoral process was maimed with election fraud, ballot stuffing, and all those details. But I would like for us to have a breakdown of how these people think that we are, like, Ugandans are foolish, okay? They think we are really, really, really stupid. But this is to show them that things have changed, you know? A lot of times, like, our parents, the older generation, just accepted whatever they had to say. But we are the younger generation that question things. We don't just take for granted what he has to say or what happens or what their plans are executed as. So just looking at Kasivante as a presidential candidate, you know, he ran obviously as Museveni's opposition, not as a legitimate opposition like Bobi Wine is. He is now being made to perform as Museveni would like, with results as premeditated as they know the outcome. So just you know, let's break it down a little bit, okay? Kasivante ran for elections this year, 2026. Obviously, I think he was one of the last or something like that. Nobody knows who this man is, okay? But obviously Museveni plants them in his favor. So Kasivante files a claim that elections have been unfair, okay? Just listen to this. So elections are unfair, he files. And so that means he has to report to the Attorney General where the case is heard, because this is against the state, right? Now, the Attorney General of Uganda is called Chiriowa. Get this. Chiriowa is part of KK Advocates, which is Chiriowa and what's his name? Karugire Advocates. Karugire, as you might know, is Museveni's attorney. So, get this. Kasivante files a case against Museveni. It is presented to the Attorney General Chiriowa, who is part of KK Advocates, which one of the representatives is Museveni's attorney. Do you see where we're going with this? Okay. The other thing is, Chiriowa and Karugire apparently are Museveni's watchdogs in the legal system. They run the legal system in Uganda. They pass whatever Museveni would like to pass, okay? They execute from Museveni's mouth whatever he wants to pass legally through the legal system.
will pass, such as the mistreatment of Bobby Wine and the opposition, foot soldiers and all of that. All the laws that were made after Bobby Wine came to power were designed and stipulated by the KK or the Karugire group. Okay, I think Karugire may be even related to Museveni. But as you can see, the names and the relationships are weaved in to Museveni's people. They want to play this out to the world that this process is going to be legal and is going to follow all the channels as appropriate, which would be okay as long as there were not his people planted in the pathway. Now the next thing here is Karugire and Chiriowa are the people who elect the Chief Justice in the country. Do you know who the Chief Justice is? The gentleman who was recently sworn in, Flaviano Nzeija. All these are Western names, okay? Now, Flaviano Nzeija is the new Chief Justice who was appointed by Museveni, sworn in Museveni's home and compound just recently, I think a few days ago. When Chief Justice took his retirement, that's when this gentleman came into play. The new Chief Justice, Nzeija Flaviano. All right? Now, when this case goes into and gets to be heard, as you've seen, they're rushing into it because they want to look legitimate. Like I said, Museveni knows what is chasing him, but he doesn't know when it's going to get him. He doesn't know how it's going to get him, but it definitely is. Okay. Now, the representatives from the Electoral Commission, the commission of tubadde tumumanyiridde mwekangira wano mu bitundu bya Uganda. Ali Gomba, ali Ntebe, ali Mukono, ali Busia, kati oba wano wa. Abamanyi ku bitundu by'ebweru ewatali Uganda, wano wa. Omusajja gy'atudde wa. Temuŋŋamba nti mu Amerika. Manyi Amerika. Nze gye mpuliriramu emirembe. Wadde we are colonized by British naye. Amerika gye mpuliriramu emirembe. Naye mumuwe ku magezi akkirize. Buli kimu akikkirize. Oh. Akkirize. Mafuta ye. Golodi ye. Ha, golodi nga baba batubbye nnyo. Neera ye. Kirala ki kye baagala? N'omusenyu ye. Kakati mbadde nsabye wabalimu ezo tusooke tuveeyo, nsaba busabye wabalimu ezo tusooke tuveeyo. Bayina kye batuwadde kati ate naffe ne tukigula. Tusooke tukomeko katono. Ladies and gentlemen, zitokote essaawa yonna nabagambye okwerangirira n'okufuna legitimacy ebintu bibiri byanjawulo. Nkiddamu, osobola okwerangirira court system gy'okozesa mu gundi yo mu system yo yonna kubanga ebeera ku mikono gyo, naye okufuna legitimacy awaba obuzibu. Ladies and gentlemen, Robert Amsterdam amaze okuwandiikira akakiiko ke bayita CMAG, Commonwealth Ministerial Action Group, nga tuyita mu kintu kye tuyita Harare Declaration of 1991. Wano nze ategeerawo nze kanabagamba bampita Dr. Shama mu Foreign Affairs ndi Kabaka. Katusooke tuveeko wa Robert Amsterdam nzije nkunnyonnyole. Akakiiko kano ke katadde Samia Suluhu Hassan ku hold. Tujja just watch the space. Musooke muve ewa abalimu ezo. Musooke tudde ku X. My name is Robert Amsterdam, and I serve as counsel for the last 8 years to both Bobby Wine, the presidential candidate in Uganda that we believe won the last election, and his political party. We are all who are engaged in Uganda today shocked and appalled by the continuous stream of statements coming from Muhoozi. Katusooke tukakomyawo. Ayagala full video ojja gisanga ku YouTube ennyonnyola kino
neyo versioning ewedde ojja gisanga ku YouTube. Wabula mbadde njagala kuwa ekiwandiiko kyekyawe ekiwandiikiddwa Commonwealth Ministerial Action Group nga Robert Amsterdam amaze okugiwandiikira nga ayise mu kintu kye tuyita Harare Declaration of 1991 we baatuulira bonna ne bagamba nti kaakati wano senga omuntu agenda against democratic principles banavuga eno policy ya Bungereza, policy eno ya Bungereza kiddamu policy ya Bungereza, and Uganda is a Commonwealth state. Okiga Uganda is a Commonwealth state. Mwamaga muntu singa obukodyo muntu singa akakodyo aka kakubba kalulu naye embalayirira akakodyo aka katwa obukodyo obutwala entebe tukyasumulula tebunaba. This is just the beginning. Okiga nakugamba ekintu bakita democracy nabagamba democracy eno policy ya Mungereza omungereza ekamala byonna wa Uganda ate America naye ayina olutalo ayina okumaliriza mu Uganda awo. Okitegere ekyo gwe muna Uganda just organize nakugambe gwe muna Uganda kola kyoyina kukola foreign policies feka kati fe tujja zitambuza nakuganze foreign policy ndi kabaka nabagamba ebintu bino byembasomeseza byonna bye tuze tusome emyaka ena rounding up tubisummarizing wano kweno stage nkiddamu tubisummarizing kweno stage wekigwera revolution teinayo shift ndala gyegenda kukola wano wekigwera mu human rights nakugambye tikati wano mu human rights policy makers ne ba revolutionaries begattawamu ne balwanyisa ekizibu ne bakijjawo kyekiriwo kakati esawe no batukutte batuwadde bali mwezo wali kakati fe tudde ku bali mwezo naye bo ba Andrew Mwenda n'abalala bonna bali eri ku X bali mu kwedifendinga mu Uganda let us strike X tugende ku X tukolera wa Robert Amsterdam tukolera wa Jim Rich we tukolera ku Human Rights Watch je tuyitidde tukolera ku Senate ya America je tugenda okukolera okitegera ekintu ekyo so gwe mu Uganda ina atanagulawo X yesawa tugende tutaase gwanga bine ebintu bikola nkiddamu ebintu bikola nga temunasituka nga mukyenonya musituke waliwo kye tulina okumaliriza mu foreign policies. Yes nakugambye akalulu kano policy it is a foreign policy nakugaye no revolution yayita mu 100% foreign policies lwaki nti democracy and human rights it is a colonial administration system continuation of neo-colonialism wetuli eno system siyafe so baneno abadde batufugira mu kintu kyebayita fisad democracy fake democratic system mubadde batufugira naye kakati fe twagala tulage bano bananyini ba democracy bantu babuuze basebo policy ya mwekola bweti bakulu eno policy gye mwatuleetera nga balina tukuba migo olwokubanga tu participating. Robert Amsterdam akugambye nti ye bakakasa nti His Excellency Kyagulanyi kiddamu bakakasa nti His Excellency Kyagulanyi yawangula akalulu akawedde ebigambo bya Robert Amsterdam sinze. Yes kitegeeza ki fe twamaze dofuna legitimacy era fe tugirina NRM mutukwate bulungi. Yes muyinza okubanga mabya akalulu mu system yamwe mu Uganda naye legitimacy fe tugirina fe tulina access ku funding fe tulina access ku sanctions fe tulina access ku international trade fe tubirina muyina kuyita muffe okubifuna nkiddamu. Yes mu system mwawangudde ne mubba akalulu. Yes mwatuwangudde naye nga tebinnaggwera mu system naye mbagambye fe tulina ebisumuluzo bya bino ebintu wammanga ekisooka legitimacy fe tugirina fe tugenda obba legitimizing oba nedda ate twaganye. Namba 2 fe tulina ebisumuluzo bya trade international trade nakugambye bagenda kutukuwa sanctions mugenda kuwulira fe tusobola zistop fe tulina ebisumuluzo bya ICC bakulu. Robert Amsterdam mumuwulidde mu video ye. Yes okitegera ekintu ekyo wetulagamu Commonwealth Ministerial Action Group esobola okusazaamu obwanguzi bw'abano etya tudde wa Robert Mugabe kye baamukola be bano bennyini betuleese ab'ettabbu kwaliko Abamerika abo n'Abangereza betuleese kitegera ekintu ekyo gwe munnansi ojja situka tofaayo just wali not nakugamba wano ku Infinity Class nze sigenda kugamba munna Uganda nti situka naye mmanyi ebigenda okusitula mbimanyi so just relax wama wa Infinity Class todda muziri live zeri gye bakaya naye muganye okusituka temwagala kusituka relax fa Infinity Class byaffe nabagamba biri slow but sure kyobola bane waffe wabeerawo kanyiriro kokka tetubeera na stress. President yabaga bali be balina okubeera ne stress lwaki fe ekyokukola tukimanyi this is a non-violent revolution nga tuyita mu democracy ne human rights. Wona ategeera essence oba wona ategeera scope gye bayita democracy ne human rights ogenda kubanga tokyasobola kuddawo okuleekana n'Abannayuganda ate tolina gy'ogenda kubisanga okujja kuwano ku Infinity Class. Tumaze okuwandiikira CMAG Commonwealth Ministerial Action Group kati aba NRM bamanyi kyetegeeza ng'ovudde ku bano buno bwa NRM obubaata manyi mu NRM mulimu obubaata kati bamaze okukola ki bamaze okutegeera kyetegeeza this statement kino ekiwandiiko kino this writing this one manyi kyetegeeza. Yes nekiri kiri bye muli mu kudefending eri ku gundi ku X bijja
sanctions zijja tugenda kufunda mu Uganda eyo Shama kannesekereko tugenda kufunda mu Uganda awo nabaga nze minister of foreign affairs addako kiddamu nze minister wa foreign affairs addako era kati banna Uganda ino stage yo mugenda kugitegeera kiddamu mugenda kugitegeera abana ba infinity class mugenda kutegeera nti bampita Dr. Shama kati abamu bagamba ekikulu keewaana nnyo kati kale byandibadde bikola nebeewaana nnyo kati nze nkole ntya okitegeera so Commonwealth Ministerial Action Group eno njagala mujjuke nti yanalinga ne gundi ya Samia Suluhu Hassan ne bagamba kakataddewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku bintu byonna byonna bibadde bikola ki bibakuvunaana opposition byekola ki byekuvunaana so olunaku waliyo kabeera nti kaze mu Uganda nako nga bamaze okukawandiikira tulinda decision yaabwe balina okusalawo nina kugamba nti abantu bano ekintu kyabwe kyembamanyiko tebakulwanyisa ng'okyali mu kaseera ka legitimasi Samia Suluhu Hassan bamwanguya kubanga weyabba akaluna yeyangu okukola ki yeyangu okwerayiza yes naye ono akyadireize yabadde ayagala naye kusembera akola ekyo naye yagenza okulaba nga repercussions tajja zisobola ne bakwongezaayo so Ministerial Action Group eno yeekulinda kubanga tuzabyeko nga tusaba ne an independent audit yes waliwo ekiwandiiko kyendabe njagala kikonfaminga abagala okusaba external audit naye waliwo akabinja akagisabye tujja kiraba mu next video lwaki akabinja ako kasabye external audit nabagambye nze Shama sagala nnyo kulaba musayi nga kukola kinga kuyiika mu ggwanga ekyo kyose kyagala kubanga ebyokukola mubimanyi just mwebuzabuza mbu okutabikola mukozesa ekibuli naye si mwe musinga ekibuli tulabe gavumenti ez'ekibuli NRM let us lie low tulowooze ku Uganda tulowooze ku future y'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe ensi gye mugenda okubaleka mugenda mwagala mbaleke mu nsi efaanana nga Libya mulowooza omusayi gwa Libya kati guli proud omusayi gwa Gaddafi guli proud nnyo ne Libya weefaanana tukole ekintu kye tuyita elections audit omutuufu alangirirwe kubanga ye option gye mulina temusobola tuzza mu dialogue ebyo muwuza mbu simanyi mu 2031 tufune government twetaaga elections audit DR form entuufu muzirina nkiddamu abantu bano DR form entuufu bazirina ne national unity platform ina DR form so tukole audit omutuufu alangirirwe Uganda egende mu maaso naye bye muli mu kwebuzaabuza nti ate mujje mu iPod simanyi mu parliament mutwe legitimacy tutandika okwogera ku transition bakulu teri munna Uganda akkiriza ebyo twaganye akalulu ka 2026 twabiganye mwatubbya akalulu tubagamba Uganda yakufundamu mukiri mukitegera wekiri ebyo byo tuve mu byokwebuzaabuza mulese bano badiri kya sida ate mwene badiri kya sida kambabulye kayanja kankuulye ekintu kimwatutama fenedini twazivaamu dda tuli basamize naye ate tubalayirira kino ne munaleeta mandwa yakiwanuka wadde kibuuka omumbaale tetugenda kukkiriza twayanga fe tulinda his excellence Kyagulanyi Ssentamu yekka yagenda otuwa continuity stop oba kyonna kyaleeta gye yeekwese oba uprise we are ready to do it as of now soke tulabe nga zino foreign policy tuzisika wano oba mundu abaana bali ready ozikwata nenze mbaga nze Shama sikkiririza mu kugiwa musayi nzikiririza nnyo senga tubeera mu dialogue oba nga tulina democratic avenue democracy mwamumenye dda yesu manyi wakikinzigira n'okunzigira senga wabeerawo peaceful means tuba tujja genda nakyo naye bye mwogera tumuwa oba prime minister tumuwa akafo we kati tetwagala bufu twagala ntebe tugamba elections audit period